eno parliament abaka abasinga bola abasayininga kati ekiteeso kino kyafuuse nga jirikiti buli ayina ebikolobero byeyakola ko aze bisulwa ku kiteeso kino teweewuunyanga abamu abazze mu kiteeso kino ate bamu abayitiddwa ku poliisi naye kati olw'okuba balabye nga ekiteeso kifuuse kiganzi mu bantu buli omu akeera ku makya abaali ensimbi ne bakyusa constitution abakola ki bakeera awo kati webenaalizaako ebikolobero edda abantu babyenaalizangako mu masaŋŋanzira kati kino ekiteeso kifuuse masaŋŋanzira abenaalimu basanga awo so n'olwekyo nze ensonga esooka nti sente zino zaayisibwa palamenti erina okwetunuuliramu butya bw'eba eyisa bajeti oba ewaayo obudde. Ekyokubiri nze nga Ssemujju ne wezaalibadde nga tezaayisibwa palamenti tulina amateeka agatufuga ku nkomerero yaago galina gye bayita code of conduct. Bw'ojjawo ensonga oba erimu wa Luganda oba erimu wa mukwano code of conduct zigamba nti gwe ngotegeeza palamenti ensonga eno sijja kusobola kugitambuza bulungi. Omu ku abo be bavunaana mukwano gwange okumala ebbanga ddene kinagenda ndi bane mu nsonyiwe sijja kusobola kubeera mwenkanya mu nsonga eno ngenda kugibeera bweru waayo. Palamenti yonna ne bwe naateekako emikono ogwange tegujja kubaako ne bwe banaagiteesaako mu palamenti sigenda kubeerayo ku lw'eyo ensonga. Kyekyo njagala buli omu akiwa ekitiibwa. Nze siinaayo obujulizi bulaga nti sente zino zaali mu bajeti ya 2021-2022. Obujulizi obuva mu komiti bulaga nti zaali mu bajeti ya 2022-2023. Kakati abo bagamba nti zaagabibwa luli batuyambeko batuwa obujulizi kuba obujulizi obuliwo bulaga nti zaali mu 2023. Alina obujulizi bwa 2022 abutuleetere.